Breaking news gwe na angoberera ali ku mukuto gwa AKTV Media Uganda amawulire agakagwawo getusembyeyo okufuna ganna kugatiisa abasajja abamanyirwa nga General Gaddafi ne Smart kimaze okukakasibwa nabo Masaka mu kkomera ampuliriza ku pulizoni tebaliyo. Jukira ekkooti bwe yawedde abasibe bano nga baddizibwayo Edi Mutwe kosa Akireewo bano babajje emmotoka baasi ya pulizoni mu kkubo ne babateeka mu drone ne babavuga mpaka Kampala era paka mu kkooti ekawempe mayidwa nga eyekanyanya. Kakati emisango gye baguddwako mugitegedde tubadde ku live eyo baguddwako emisango egy'okukola drill oba okuba parade ey'amagye. Mwenna mujjukira parade eno eyakubibwa ku kitebe kyaffe ekya NUP ku lunaku lwa president lwe yali birthday esembyeyo era mujjukira nti president birthday eno yagikuliza wali ku ddwaliro Enkozi we yazaalibwa. Kati agenda okuva ku ddwaliro Enkozi ne bamusurprisinga ne parade era nga parade eno yakulibwa chairman Nyanzi saagala weerabire. Wabula amawulire galaga Edi Mutwe ku parade eno ate teyaliiko. Mpuliriza bulungi nze Eke Master nkusaba video soko jimpere ekigalo nkubuulire embeera eriwo etuuseewo General Gaddafi ne Smart nabo kikakasiddwa wenjogerere essaawa zino Masaka tebaliyo ku pulizoni bano nabo bagiddwayo babuziddwawo okusinziira ku mawulire ag'omunda ganda gakigato wange agamba nti omusajja amaidwa nga General Gaddafi atwaliddwa ku poliisi y'Empigi. Mpuliriza bulungi nno atwaliddwa Empigi ku poliisi alabiddwako Empigi ku poliisi wabula ye Smart tamanyikiddwako mayitire. Jukira nti bano kooti ebawadde olw'ennaku z'omwezi nga 22 ye Friday ejja bagenda okubeera nga bazzizibwa mu kooti bafune beyiro okusinziira ku bigenda mu maaso. Wabula wenjogerera baguddwako emisango emipya era nga omusajja amaidwa nga Edi Mutwe kosa Akireewo Comrade munnaffe oluvudde mu kooti ekanyanya ne basomebwa emisango egyo egy'okukola drill z'amagye oba ddwiro ow'amagye kyokka nga bwina alaga Akireewo parade eno teyagyetabaamu ne Edi Mutwe parade eno teyagyetabaamu. Edi Mutwe ye ku lunaku olwo ne ku kitebe teyaliiwo kubanga jjukira ono atambula nnyo ne pulezidenti era yajja luvannyuma pulezidenti okulambula parade eno yasanga ekubiddwa ngolede weeri era yagirambula nga Edi Mutwe ku parade okwo taliiko jjukira ali atambudde naye kyokka nga ye Smart Akireewo ayimiridde ku mabbali era nga ali mu ngoye eza bulijjo kitegeeza nti mbaakuba parade ono teyaliimu wabula kigatto wange ndaga okusinziira ku mawulire agagenda mu maaso agakagwawo abatuuseeko ku kkomera ng'obudde buwungera olunaku olwaliro Masaka bakabedde ku bitabo. Jjukira omusibe bw'aba afuluma pulizoni asayininga out oba kituyita check out kyokka ne baba ayingira asayininga in oba check in mu kitabo. Kaakati bano bagenza okukebera mu bitabo bya pulizoni ng'abasajja bonna bana Edi Mutwe, Akireewo, General Gaddafi kosa Smart nga tekuli n'omu ali mu kitabo. Ogezaagezaako okukola follow-up nga linki ziraga nti General Gaddafi alabiddwako Empigi kyokka nga ye Smart tanaba kubeera nga amanyikako amayitire. Wabula katulinde abakulu oba oliawo nabo bandibanga amawulire gano tebannagafuna oba nga bagategedde naye nga bakyagafollowinga up nga bwe mulabye ebigenze maaso olunaku olwaleero gye twatandikidde. Nakoledde akatambi ne kugamba nti Comrade Batoke yabadde amaze okubeera nga naye akwatibwa ku kkooti wennyini Masaka era ono n'ateekebwako empingo. Nakulaza akatambi ng'omusajja amaidwa nga Edi Mutwe agezaako kuwa info eno agamba nti Comrade Batoke yabadde agezaako okwogera naye abasajja ne bamukwata
ne bamunyoola ne bamusako empingo ne bamubuzaawo. Wabula amawulire g'ensembe y'okubeera nga nfuna ku mmeeza yange eno olunaku olwaleero gandaga nti Comrade Batoke amaze okubeera ng'ayimbulwa, era naye kennyini akoze vidiyo gye ngenda okukuteerayo osooka ogiwulire lwaki baamukutte, ki ekyamukwasizza, era bamuyimbudde batya, sawa mmeka. Ate bwe tuvaayo nkomewo nkubulya ebigambo ebinene mu NUP Kitokota. Waliwo amawulire genguddeko olunaku olwaleero nga gava mu NUP munda nnyo, era ng'abakulu baatudde. Lwaki baatudde? Baatudde wa? Baatudde ddi? Nsonga ki yabatuuzizza? Gy'ogenda okutegeera kati essaawa eno nga tuvudde wa Comrade Batoke ng'amaze okubeera ng'atubuulira ebimutuuseeko, kubanga ono amaze n'alabikako n'ayimbulwa. Mawulire amalala mangi. Kanyanya ku kkooti okuva ku ssaawa 12 ez'okumakya kiki ekyabaddeyo e Kawempe nga n'abasibe baffe tebanatwalibwa mu kkooti wali e Masaka okuwulira emisango gyabwe n'okumanya ddiro bagenda okukomawo mu kkooti. Ekyabadde e Kawempe, Mission, Olukwe, Pulaani, Amagye, Jati byabaddewa. Baatandise ddi? Abaffe mu kkooti baani babaddemu e Kawungeezi? Lwaki kkooti etudde kiro? Kankomewo bitegeere, sijja kusula nago kubanga gano sigangeze. Eke Master emabega w'omuzindalo. Mbasaba enamba eri ku screen nga bulijjo. Tusonderako na umbrella zaffe. Twagala umbrellas 400 kitegeeza twagala umbrellas 200 kitegeeza tunoonya miliyoni 4 mpaka nga 15 September nga umbrella zino tumaze okubeera nga tuzisonda. Kale twekwate buli kyosobodde kyonna okutandikira ku 15 tukuwe enamba otekeko obeere nga mu sitwa gwateekako ettaffaali. Kakati bw'otaateekako ettaffaali mukwano gwange mpuliriza okuwagira obuwagizi ng'oli eyo kiyinza okuba nga tekimala. Tukwateko mu nsawo tuyambe ku President n'ekibiina kyonna tuwewuleko. Shamim Malende ye Honorable wa Kampala Central nga bulijjo. Kankomewo tuviwa Batoke Comrade ayimbuddwa, ate nkubuulire ekiri mu NUP munda kitokotagano sisula nago ampuliriza. Gwe wenna ali eyo ng'okiwuliddeko nti abasajja abadde bankutte ku kkooti gye tubadde Masaka nadde abadde ku kkooti, njagala okutegeeza kuba abantu bangi bankubira amasimu, njagala okutegeeza nti abasajja bantadde. Twabadde mu kkooti awo olunaku olwaleero, era nga bwe twagenda jjo ne tusulayo ku lw'abaganda baffe ba Eddie Mutwe, Akireewo, Gaddafi, mugasseeko ne Smart. Nze nasuze Masaka era ne tukeera mu kkooti bulungi nnyo. Naye bwe twabadde mu kkooti ffenna ne tubeera ku live nga tukwata vidiyo. Nabadde nga ndi next ku Masaaba nga bwe tuli ffenna tukwata. Omusajja najja omusirikale n'ayingira n'ampita n'enfuluma wabweru n'aŋŋamba andaga by'obadde okwata. Ne mugamba obukoosi bibino tobiraba? N'aŋŋamba okwatiddemu DPC awo. Ne mugamba DPC wuyo ayimiridde mu bantu mu kkooti makkati mu bantu abatudde. Kamera zonna zimukwata, buli omu kamera emulaba, era naye yennyini akiraba nti kamera zimukwata. N'ambuuza yegwe Batoke, ne mugamba nensirikira ne mugamba yenzo omutegedde otya, erinnya lyange olitegedde otya? Nankwata ku mukono nanzikiriza amadaala eyo. Bubi bwe tukkirira kuba kkooti eriye abaddeko ng'eri waggulu nga bwe tukkirira oba twakkiridde oba twayambuze n'endowooza twakkiridde. Ne tugenda eyo nantuuse wabadde abasirikale abalala ate nga ye wali ne ba Eddie Mutwe, ne banteeka eri wabadde ba Eddie Mutwe. Olwo n'empingu zirumye, nanteekako empingu, atandikawo okwogera, simama muli bannamawulire naye temwagala gavumenti, simanyi oli buloga. Ne mbagamba siri buloga bakama bange, nti ne mbagamba nze ndi YouTuber, nkolaakolaawo obuwaaka bwange ne mbuteekayo nange funa ku ssente. Agamba oli buloga, okitegeera? Kandi mmanyi engeri yaŋŋambye Batoke era ne mmanya nti obedde akoze eki, nantegedde. Ne bantuuza eyo ne batiko ne Eddie Mutwe. Kakati omukisa gwankwatidde olwo Gaddafi gwe nalese mu kkooti, kati nga Akireewo yamaze bamuzizaayo eri, kakati nga Smart yagenda okuddayo. Kati Gaddafi bwazze n'agamba ate biwaaniki kiba kutaddeko empingu. Omanyi Gaddafi tasirika n'atandikirawo okuyomba okukayana, kitegeera? Kati ne Smart nga bamufulumya naye n'agamba ate Batoke ki ekigenda mu maaso wano, bikiwe ebito. Kati ba Eddie Mutwe ne bawulira Akireewo, okitegeera?
nabo ne bagira ne bagamba batoke biki ne batandika okuteeka embeera afande omwana mumuleke oyo omwana talina buzibu biki oba mukiraba Eddie Mutwe baba bafande ne bongera okwebuzaabuza kubanga Eddie Mutwe bamanyi bafande aba bapoliisi n'abapulizonya. Kakati nno nkutegeezezza ekiguddewo ku General Gaddafi kw'ossa Comrade amanyiddwa nga Smart. Ebigambo bifulumye akawungeza ak'olwaleero nga basajja battu nabo babbiddwa ku kkomera tetumanyi waabwe bali naye nga gasembeyo galaga nti Gaddafi alengeddwako ku poliisi empigi. Era mbeera nkugamba nti abasajja ebiseera ebimu kasaba bamanya nti amawulire gano galinkinze basobola okukyusa abantu abo oba oli abo tuba tugambye empigi n'ofundikira ng'obawulidde walalako naye nga agasembeyo galaga nti ye Gaddafi alabiddwako empigi ku poliisi wabula ate munne Smart tamanyikiddwako mayitire. Bino byonna nga bigenda mu maaso olunaku olwaleero gye bwakeeredde okusinziira ku kigatto wange ankakasizza bw'ati ebigambo bye bino nti wali Kawempe mu bitundu ebyekanyanya n'oluguudo lwaggaddwa okuva ku makya nga tewali mmotoka ekkirizibwa kuyitawo ku kkooti eyambuka yadde ekkirira okudda ku kkono oba okudda ku ddyo abasajja nga basaasaanyeewo abasajja nga bamaamiddewo ab'amagye. Era nga bino byonna biraga nti pulaani olwedde yabadde mpange nti abasajja bano olumala okuggibwa mu kkomera ku kkooti wali e Masaka bavugibwe straight mpaka Kampala. Era okusinziira ku mawulire galaga nti abasajja bano bavugiddwa kipayopayo mpaka mu kkooti wali e Kanyanya nga bw'obitegedde. Ebivuddeyo mbikubulidde wabitegedde wabula mu kino kyonna twagala okumanya nti lwaki kino kikoleddwa lwaleero naye ng'ate si kye kisoose. Mwalaba abasibe abaali abasiraamu abaakwatibwa ku musajja amanyiddwa nga Kaweesi baamalanga okuweebwa beyiro essaawa eyo ne babakwatirawo. Kakati nno kino kyongedde okubeera nga kitiisa naddala baffamire emikwano eŋŋanda ez'abakomoledi bano okusinziira ku birabiddwako olunaku olwaleero bwe banaaweebwa beyiro ku Lwokutaano olwa wiiki ejja ng'ennaku z'omwezi 22 bano banaaba seefu banaatambula ne batuuka ewaka oba wanaabawo akabadi ak'okuddamu okubeera nga babawamba kubanga okusinziira ku bigenda mu maaso olunaku olwaleero kyeyolese lunywe nti impunity injustice mu ggwanga Uganda tebinaba kubeera nga bikoma kubanga omuntu akwatiddwa n'abeera nga akyajingiddwa emisango okumala ebbanga lye bamaze mu kkomera erikunukiriza mu myezi 7 oŋŋamba otya nti lw'osoose okubeera ng'owulira beyiro yaabwe ate bakyusiddwa ne baggulwako emisango emirala. Bino byonna byongera okulaga obutali bumativu bwa bannayuganda nti bituufu. Bino byonna byongera okulaga nti wetwolekedde wandibanga wazibu ddala. Kakati nno amagye okubeera nga gakedde okuteevuunya mu bitundu ebyekanyanya kiraga bulazi ekyabadde omukwano gwange ampuliriza wabula ng'ate mundamu NUP ensonda zindaga wabaddewo meeting enkambwe abawulidde akatambi kaffe katusembeyo okukola ku mukutu gwaffe oba akaddiridde kano nakubudde omubaka Honorable Shamim omubaka Honorable Betty Nambooze olunaku olwaleero ebigambo bye yayogedde wabula amawulire gongera okulaga wabaddewo olutuula olw'enjawulo nga luno pulezidenti teyalubaddemu naye abakulu ababede babijodolo abeeri ku ntikko abanene ennyo batudde meeting ey'ekyama nga jjawa nga somola nga kuwolo owuliriza ebigambo obambi bawe obambi leeta enkya naye sijja kusula nalwo nga lunjo kya kandukuwe kubanga nange ndufunye kati amawulire gamaze okubeera nga ga munda nga gandaga wabaddewo meeting enkambwe era nga meeting eno yatudde okubaako byerisolvinga oba byegayagayamu oba byebemuumuunyaamu era mbu bano baatuuse n'okukoona ku bakkomuledi abamu abaasaba kaadi eza NUP mu bitundu ebyenjawulo. Wuliriza ggwe kaakati nno amawulire gongera okulaga nti meeting y'ababede bano yayongedde okubeera nga eggumira bwe baleese amannya ag'enjawulo naddala ku bantu abo abali ku mbiranye. Jjukira nti waliwo okubeera nga abantu beetema ensimbi ez'omujjirano ku lw'ekibiina era bangi tubalabyeko nga beeyama ne baga nti kaabe lubaale kaabe Katonda nga NUP ne bwe batebawadde kaadi mbo bajja kusimba mu mugongo gwabo NUP
bene bewadde kaadi. Kati wuliriza bulungi wano kaakati nno abakulu bo bamaze dda okubeera nga balowooza ku bantu abamu oba oli awo abandiweereddwa kaadi okusinziira ku bigenda maaso. Jjukira nti abakulu wadde miitingi eno yatudde si be basalawo, waliwo akakiiko aka Electoral Commission akakiiko nga ke kasalawo kwani agenda okubeera nga webwa kaadi eya National Unity Platform, era nga akakiiko kano kagenda kutunulira ebintu bingi, nga mu biro bye kagenda okutunulira mulimu n'okuka ku gurawundi okubuuza abantu nti bannange basebo ne banyabo muli mutya, mulowooza ku bantu bano abeesimbyewo ababiri fulani ne fulani ani asaana okuwa kaadi. Kaakati nno abantu kye banaasalawo, era kigambwa nti okusinziira ku Max ebitundu 6 ku buli 100 bigenda kusalawo omuntu wa wansi gwe. Bigenda kusalawo omuntu wa wansi. Kyokka nga omuntu wa wansi bw'anaaba amaze okubeera ng'asalawo, waliwo Max zigenda okusembayo okusinziira ku bibuuzo ebyaddibwamu. Kaakati nno wano waliwo okulya n'okukomba essowaani, era nga kigambibwa waliwo abantu abamu abaddamu obulungi ebibuuzo naye ng'amazima ga Katonda mu ggulu ku gurawundi tebaliiyo, nga gurawundi tebamanyi na kubamanya. Era waliwo abantu abamu abateekamu essente empitirivu ennyo naddala mu Kampala, wuliriza, era nga bano ku social media b'amaanyi nnyo naye nga ga Katonda mu ggulu ku gurawundi nga tebaliiyo. Nga kino kyongera okulaga nti abantu abamu bateekamu ssente social media ebeerenga ekijajjatta, ebeerenga ekipika, mbu kubanga ababede ba NUP babeera nnyo ku social media okusinga ku gurawundi. Kaakati wulira ebigambo abasajja bagamba nti abantu bangi abataddemu ssente empitirivu empya n'enkadde, era nga ne ku kitebe baawaayo ssente nnyingi basikirize abakulu, abakulu babakoneremu babawe kaadi. Wabula wano Electoral Commission egambye ako kafu. Kaakati nno omuntu alina kuyitawo ku merit, ku busobozi bwe okusinziira ku ekyo ekiba kigenze maaso oba oli awo ku gurawundi n'engeri gye yaddamu ebibuuzo. Era bangi tubalabyeko. Kaakati olunaku olw'enkya ku makya ngenda kukuwa amawulire amazibu. Ani ataddemu ssente empitirivu ennyo okusiguukulula ani? Era ono akozesezza bukodyo ki okubeera ng'aganjizza naye nga ku gurawundi mbutaliiko? Anaaba musajja oba anaaba mukazi? Video soko jimpeere ekigalo mukwano gwange mpuliriza oyongere okusubscribinga. Nkugambye tutambula ne Lutwa Joseph. Kakati omusajja ono ye kansala LC3 Joseph owaawali ennamuŋŋoona kansala LC3. Abasajja muwe akalulu n'abakazi muwe akalulu. Kansala ono byakoze mubyerabirako. Nkugambye ayambye abantu bangi nga tanabana kubeera nga musajja wattu yeesimbawo. Kakati agenza okulaba abantu bangi bayambye, ebintu bingi byakoze. Ayambye bamulekwa, ayambye bannamwandu, ayambye ba food soldier, agogodde emyala n'ebirala bingi nga bw'obimanyi. N'agamba lwaki ate siweereza abantu bange nga ne mu office mwendi. Kakati Joseph mumulabiranga ddala. Ebigambo bino mukwano gwange ampuliriza byongedde okutwala katambi oba oli awo kenjagala otegeere naye nga nako kabadde kakyama. Naye nkugambye olwaleero amawulire sisula nago nsazeewo gonna oba oli awo nsobole okubeera nga ngakwata nga kuwe. Kakati nno nga bw'okimanyi nti akugoba tabula gwakusuuza enempewo yeewaka ekusuuza eminyira. Njagala owulire akajjampuni bwe kamaze okubeera nga kabalagala mu bbwa. Njagala owulire amawulire gafubutuse mu NUP. Kaakati nno nga amawulire gano tegasaana kubeera nga galinda ate nga gano gafubutuse mu bitundu by'e Masaka. By'e Masaka. Njagala nsooke nkuwe katambi kano katono nnyo kubanga ebigambo bino bwe nnaabisigaza biyinza okumenya n'essula nabyo bulungi nnyo nga nteredde. Kansooke mbikuwe mpuliriza nyamba obiwulire. Wulira abasajja n'abakazi abamuwe Masaka abali ignorant ennyo. Ye lwaki sooka ne nkuwa akatambi kano? Bw'omala okulya ebigambo by'omukazi ono tukomewo. Ono omukazi tumuteeke ku lubaawo tumusomesa ayige buyizi kuba alabika munnakyalo. Kugambe nti Lutajjuma Lutajjwa yani Lutajjumwa Lutajjumwa Joseph Lutajjumwa Joseph ye kansala LC3 Kawaala Central, Kawaala to Central Namuŋŋoona mulabiranga ddala. Lutajjumwa amanyiddwa nga Joseph. Kakati ono nkubuulidde nti ye muvubuka omuto gwe tusuubira oba oliawo anaasobola okuyamba emiti emito kubanga Ssaabasajja Kabaka omulembe guno yagukwasa bavubuka. Sooka oli agava ebukoma nsimbi naye abantu babi. Okay, Umunyayuganda nisha abantu bulikizaaka kawule kizi kurungi muno. Baba profile obwalwe abatunulanga abatujje bagenda eri abazungu ne babasiyaga ne babafera ne bajje no bali kutunda nsi yaffe. Uganda nsi ngagga
buli bazungu bwe bawulira nti twafunyeyo gold nga baleeta opposition temuli nakalungi kakirimu ate opposition talina weyambira omwana omusomi hate mondo nkejo naboka nyina njete mondo nyina kirebe kyayona kitegeeza tukyalina omulimu munene nnyo ogw'okusomesa abantu abamu abagezaako okubeera nga beesiriwaza naye ng'oba oli awo ebigambo bino babimanyi nabo nti babyogera olw'okuba nga baweebwa ssente okukolera mwami Museveni naye ng'amazima gennyini bye boogera babimanyi nti bifu si bituufu. Mbeera nkugamba enkya n'eggulo nti bw'owuliriza ebigambo nga bino n'osirika ensi oba ogiriddemu olukwe era nga pulezidenti yatugamba nti ebitaana amakulu tetubigezanga ne tubiwa amakulu kyokka ate muntu y'omu n'atugamba bw'otunuulira ekikyamu n'osirika oba olidde mu nsi yo olukwe. Abantu nga bano tetwandibazeemu naye kati omukyalo ono alina omukisa okuddibwamu omuntu nga nze asobola okubeera nga ngenda mumusomesa asobola okubeera nga ayiga era kano bwe mba nga musobola okubeera nga mukasalemu mukamusindikire abasobola okubeera nga mumutuukirira. Ekisookera ddala nti pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ebyo babeera nga bamulangira ebyo ebisiyaga tabimanyiiko yadde n'akamu n'akatono kubanga musajja alina famire era yasinga okubeera nga encouraginga abantu bonna bali mu struggle okubeera nga bawasa basobole okubeera nga babeera bagumidde era nga bantu babuvunaanyizibwa. Ekyokubiri, pulezidenti w'eggwanga erya America amayiddwa nga Donald Trump gye buvuddeko kino mukimanyi kiri ku likodi avuddeyo n'ayisa ekiwandiiko n'ayisa ekiragiro n'agamba nti gavumenti y'eggwanga Uganda ayagala accountability ey'essente ey'ebisiyaga ze babadde babawa okumala emyaka n'ebisiibo. Ono nga mukaawu yatuuka okugamba nti Uganda eyinza obutaddamu okubeera ng'ekomba ku buyambi bwonna kubanga temaze kubeera nga eraga accountability ey'ebyo bye bagituma okubeera nga ekola. Jjukira nti abasajja bano baavayo ne banyonyola nti essente zino ze basindikiranga gavumenti y'eggwanga Uganda baateekangako n'obukwakkulizo nga balaga nti essente zino zaali zirina okubeera nga zisaasaanyizibwa okubeera nga abo abamu ababa bakwatiddwa ne basibibwa essente zino zibayamba okubeera nga abantu bongera okusaasaanya enjiri ku nsonga y'ebintu bino. Oba oliawo mubadde mujja mulaba Abedi Bwanika ne bannaabwe nga bajja bakisa ku pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu nga bw'ali omuntu akkiriza mu bantu abo. Wabula kya nnaku nnyo nti Amerika bwe yavaayo n'egamba eyagala accountability bano bonna tekwaliko muntu n'omu yavaayo okubeera ng'avaayo awe accountability. Era okuva olwo enjiri gye baatambuzanga baakombadde okubeera nga bagyogerako kasita Amerika yavaayo butereevu nnyo n'ebagamba twagala accountability. Mwawulira ng'omusumba Bujingo ng'abeera abyogerako enkya n'eggulo ng'abuuza pulezidenti waffe ayimiridde ku standi ki kaakati no Amerika kasa yavaayo n'ekyatulamisa n'atteeka nti gavumenti ey'eggwanga Uganda ekulirwa mwami Museveni babadde bagiwa obuwumbi n'obuwumbi okusapootinga ebintu ebyo. Okuva olwo tebaddangamu kunyega kigambo na kimu era nga bino byonna bigenda mu maaso. Omukyala ng'ono njaga nnyongera okubeera nga musomesa nti okuŋŋaanya abantu ng'abo abangi bwe batyo abantu ab'omu kyalo abamu abacyanywa ne ku mazzi agava mu luzzi omunywa ente omunywa embwa mu kifo ky'okubeera ng'ono atema empenda n'okubuulira abantu tugenda bakola tutya okufuna amazzi amayonjo. Kati ng'ebukomansimbi omukyalo ono gy'abadde tewaliyo yadde emmotoka n'emu eya faya ng'emmotoka eno omuliro singa guba gukutte mu bizinensi ey'abantu oba gukutte eddwaliro oba gukutte ofiisi eza disitulikiti tewaliwo mmotoka n'emu ya faya esobola kubeera ng'ezikiza omuliro ogwo. Kaakati bano mu kifo ky'okubeera nga balowooza ku bintu nga bino okuwera abantu service delivery wansi bye balowoozaako byebyo. Era ono mbeewuunya nnyo abantu ab'ebukomansimbi okutuula nga bw'obadde obalaba abantu kuliko abantu abakulu kuliko bahaaji kuliko baajati kuliko bannaddiini ab'omu kyaki ab'omu mizikiti n'abantu abakola emirimu gyabwe egya bulijjo abakulu okusigala nga mukyatudde ne muwuliriza omukyala ng'ono nga bagamba gasiya oyo mwereere okubabuulira mwami Kyagulanyi byatakola nakola wabula nga bano bonna ekibata kiri kimu nti opposition entuufu etakolera mwami Museveni kaakati essaawa zino eri mu driving seat era kaakati bano balwana nnyo okulaba nga bagirwana era kyova olaba nti bano baguddeho obubiina obw'enjawulo okulaba nga nabwo buvaayo busobole okubeera nga bugezaako okutematema mu muffe lwakubanga bangi twasangibwa tuli solidi era ng'ekigenda mu maaso tukimanyi butereevu nnyo tetuyinza kubeera nga tugulwa tetuyinza
kubeera nga tuugulwa tusigala ku miramwa egyaffe oba olyawo egy'omuntu wa wansi. Era kyova olabanga essaawa zino bakomrades bangi abatulugunyiziddwa, abasibiddwa ne batulugunyizibwa, era nga bangi mbalayo n'olunaku olwaleero ekibadde mu kkooti e Masaka, abasajja batuusiddwa mu kkooti, abamu olugiddwayo ne bavugibwa ne batwalibwa mu kkooti endala ne baggulibwako emisango emirala oba olyawo ne gye batazza. Kyokka nga n'abalala be tubadde tusibiddeko olukoba nti basigaddeyo mu kkomera era gye bali mu prison e Masaka, amawulire agasembeyo galaze nti na bano baggiddwayo ne batwalibwa mu bifo ebyenjawulo nga ye Gaddafi mbwalabiddwako empigi ku poliisi, kyokka nga ye Smart tannaba nga amanyikibwako amayitire. Era mu mbeera y'emu nga bwe mumanyi nti amalwaliro gaffe tegaliimu ddagala, abasawo bafuna obusente bwa munyoto nnyo bwa luujjo, abasomesa bali eyo mu disitulikiti eyo abaana baabwe basomera mu UPE naye nga n'abasomesa bajja ssaawa 5 ne basomesa just kye baagadde basooka kola mirimu gyabwe. Bano balemeddwa okubeera nga batereeza ebyo ebyabalema okubeera nga babitereeza, ne balemwa okubeera nga bamanya nti abantu babakyaye olw'okulemwa okukola ebyo bye balina okubeera nga bakola. Kaakati ate obwanga babuggyeko bye balina okukola babwolekeza Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu, ono amaze okubeera nga balaga nti abali mu 2-0. Kaakati nno emboozi bagiteeka ku ye. Bino byonna nga bigenda mu maaso, ampuliriza oba nziremu okuddiza akatambi kano ak'omukazi ono oba akatambi kano nkaleke, kubanga nange waliwo ebinkwasa obusungu ne binnyiiza ne neewuunya abantu abakulu ab'ebukomansimbi ne musigala nga mukyatudde omuntu nga bagamba ebigambo nga bino ng'amazima gennyini ebukomansimbi tulina ababaka bankyukakyuka. MPR y'ebukomansimbi Honorable Kayemba Solo wa NUP kitegeeza bwe mba nga mwasobola okumanya nti ebintu bibanyigiriza bingi, lwaki musobola okubeera nga mutuula ne mukuŋŋaana ne muwuliriza omuntu ng'oyo. Omukyala ali omumanyi Veronica ampuliriza wa NUP ekibatuuza mu bintu ng'ebyo kiki? Bannange njagala muzuukuke, bantu baffe musobole okubeera nga mmanya nti eno ensi yaffe, eno ensi yammwe. Butereevu tuddeyo n'emboozi endala ng'ongera akatambi kano nako kawulire na gavumenti y'olwaleero egenda kuba yanjawulomu, ate tufune tugenda okubeera nga tuwunzikira olunaku olwaleero. Bikomrades mwenna, ennamba eri ku screen, ennamba etusonderako ssente eza ambuleera okuyamba omukulembeze waffe. Tweyama okwayo 200 ambuleerazi naye nga ne b'osonda 50,000 ne b'osonda omutwalo ne boleeta emitwalo 2 gigula ambuleera emu, tujja kubeera nga tugattiriza ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Septemba y'ennaku ze tukoma okusonda ssente zino. Ze tunaaba tusonzeewo zonna oba zigula ambuleera emu gye tugenda okutwala oba zigula ambuleera 2 ze tugenda okutwala, naye ng'ekyamazima amatuufu embeera yeeyo olunaku olwaleero. Sooka olire ebigambo bino ate enkomewo tweyongereyo. Ulira kiki yagambye njagala kana kantu kaddakiika 3 katukawulire. Ulira nabe nkugamba wave wayi wakana makyayakolo bongo ya message nga tanzira nga takuddamu era yayogera mu message ze nti yazira mu comment ye ne kati omuntu kyayinza okutaasa ate mwana sagala genda ku social media kulabisa vako endera mwendi mwana nandigumye naye tukira mubaze bakwata abantu abali boko kyekyasiga n'okundeeta wano nga olwo bakutennuwa mutu abantu bali boko baweddewo kiza yali asigadde n'akavamidde emijanji mugenda ne mwefuula abaakabembo nga gwasigaddewo weka nga gwakute revolution ne bannange embwa zaagala obubalaza obusiimule nga nsinza asigaddewo. Bannange wulira nanye emisango gye nakoze nali nina okwekweka mu kiyumba kino ekiyumba sajjamu nti sirina wakusula majoze kwekwekamu saagala olowooze nti ku bbanga lyendi mu Uganda nkyologanda osula mu ntebe za Shalom okyole nesaayagala leetera Shalom mu bizibu yagala bangweko mu nkundi yange bankwate nga nze obongwe agaana okubira kingisaha isaha akwata munnyonnyola muyitiramu yali aliyo Masaka nanja kuddira kubira zaake agikwata twayogera omanyi n'ebintu bye ndinda okutasenga zaake yenga nabagamba ntya ku kintu ky'okuta ebintu ebirimu zaake. Nabagamba ntya ku kyokuta ekyo kulwaki ono omulenzi gundi sandi mukomeza omujjukira bwe namugamba ojjukira essimu Honorable Seggirinya gye yakukubira ng'oli mu ddwaliro ekkata. Njagala be yakyogereko ebigambo bye yayogera ne Honorable Seggirinya
Segirinya yagamba ki? Okimanyi nti essimu yonna giriko. Naye ggwe Museveni asooka kukuwa ssente basooka kukozesa ne bakuwa assignment. Ojjukira ebigambo Segirinya bye yagamba. Nze sivaayo ne njogera ku muntu nga siina nsonga. Agambye alina ebintu by'ayagala okuta n'abagamba ntya ku kyokuta ebintu ebirimu zaake n'abantu abalala ku kitebe awo. Naye njagala gw'owulire. Engeri we siri wakunafuya nakufu sobola. Njagala omuntu omajja naga si kituufu saamukubira saayogirako naye. Abantu bendi okugamba bonna njagala oyina ennamba zaabwe bakubira babyewakana. Zaake yankubye essimu etaliko okulaga Zaake embeera gyendi mu vidiyo call. Nemuga ne kati ndi mulwadde neetaaga bujjanjabi tayinza genda Kenya. Zaake nanga kati omanyi kyogenda okukola Sami va mu kiyungu. Tuyiyo oyingire Kenya ogende yeekolera gy'ali kutandikira awo. Sindika ennamba yogenda kuteerako ssente za transport naye ngenda ku mukolo. Zaake njagala yeegaana ebintu. Ngenda ku mukolo. Nemuga kati omanyi kyengenda okukola mbadde wano obusente kayinde nfune bbaasi girankwata. Olw'e Kenya. Wonna w'onajjira muze ojjayiwako biki. Ensasula bbaasi nenyini entuuka evujja. Kati wulira obusiru. Obusiru bwa highest order gwe mulwadde. Oyina ssente zo. Oyagala kugenda kujjanjaba. Naye oyagala olinnya ebbaasi. Ate ogende. Ate Zaake akusasulire essente ze. Naye bannaye basajja mwe mujooga. Walwalira Zaake. Oli musiru. Oli mulwadde. Oyagala kugenda kujjanjaba. Oyinamu ssente naye olemeddewo. Oyagala okugenda okujjanjaba okwate ezizo ng'ate yagenda zikuddizaawo. Naye olina amagezi ekyokubiri. Omuntu asaba obuyambi abantu bakuyambe. Osaba otya obuyambi nga bw'osaba omulikoodinga? Osaba otya omuntu obuyambi nga gw'osaba omulikoodinga? Balina kuyamba ku mpaka. Oyina ssente zo mbunze kanninye bbaasi ne mugamba nyinawo ssente kanninye bbaasi nze ngende gwozinsindikire kwegamba Zaake yayagala ennyo bakujjanjabe naye bannange muwerereko abaana waakiri omwana asome P7 emyaka 20. Ekyo kyo kye neebaliza Mukama. Nasoma primary emyaka 20 naye nga neetegereza kibiina ku kibiina. Omwana bw'osoma P7 emyaka 20 otegeera nti obulamu bwo bubwo bw'osooka bw'oba olina akasente linnya bbaasi genda wejjanjabe kuba obulamu bubwo si bwa Zaake. Ekyo tosobola kukimanya nga tewasoma P7. Nze university nagisoma mu primary. Secondary nagisoma mu primary. University nagisoma mu primary. Okimanyi natula P7 nga mutabani wa mirundi gwe nasoma naye P1 amala Makerere. Ate weewaawo mmwe mulowooza nnimba weewaawo mu Mukama waffe Yesu bye mbagamba mazima. Kale abaatutegebwamu bangi naye eky'omukisa omulungi abasinga twabategeera dda abasinga twabagwamu dda era nga bino byonna bye bakola kaakati basajja battu bakottoka bukottosi bakootakoota mu gaalumonde. Ampuliriza ebigambo biwulidde. Bw'obanga oli mulwadde ng'oyagala obuyambi naye nga ggwe olonda eddwaliro gy'oyagala bakujjanjabire gw'asaba obuyambi kitegeeza nti wabeerawo embeera oba oli awo gy'olwana okulaba ng'oteeka ku muntu oyo gw'oyagala okubeera nga oba oli awo omutuusaako ekyo ekiba kikutumiddwa. Jjukira twabagamba nti omusajja ono alye mu lulime nalya ne mu luzise alye eno n'eri. Nze nno nnyinza okugamba naku olwaleero okuva nejjo waliwo gurupu gye bantaddemu nga bandaga nti kusonda ssente era abantu bano mbeegendereze nnyo. Oba oli awo oyinza okubeera ku TikTok eyo bajja kukuwa ennamba z'essimu nti kusonda ssente okujjanjaba omusajja ono naye nga twabiraba dda nti yakwatagana n'abasajja ba NRM era ng'oba oli awo be bali mu control ye kyayita obulwadde bwe. Bino byonna ebigenze mu maaso olunaku olwaleero e Masaka mwabiwulidde wabula waliwo ebigambo bye njagala okukulekera mu mukwano gwange atugoberera ku mukutu gwaffe gwa AKTV Media Uganda. Abantu mwenna mbaagala nnyo mbatumiddeko nnyo mwenna abatugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala nabagambye mwenna abatugoberera buli live gy'omanyi nti gyeri kakati twasazeewo tugenda kutalaaga Uganda yonna era ne campaign zonna tugenda kubeera nga tutalaaga tukuweereze ng'ekitunga kiri live ng'olunaku olwaleero
bwe tukoze abaddeko ku mukutu mukitegedde kaakati twalandisedde okubeera nga tubawa live bino bye bimu kubadde e Masaka gw'ate abitegedde ate nkuleetedde akatambi akasembayo kogenda okulira kanjawulo bayi kusibadde kyakubalemiza abeka wamitayimu dolaba Masaka nabaleeta wano speed tutegedde ku infact naffe tuzze tugobere ne batulemesa okuyingira wano bagamba neffe tuli bakulembeze lwaki mutulemesa okuyingira kale ningire naye byonna bibadde bya mukutu bapanze abantu nsimanya babeeremu omwo nga tebategerekeka so nebyabbeeyo kuba kati kooti etuleetya saawa 12 kazi zino ziri saawa emu omusango gwakabulwa saawa 12 kooti etuula kwegamba kyongera okulaga okutitizwa abantu bano n'okugezaako tunyigiriza naye buli kye bakola kitwongera buvumu tetuli bameji b'amateeka n'emisango egy'emasaka ebbanga lino lyonna singa waliwo bitulizibuta oolya omusango gwalitandise. Professor tugenda mu kalulu. Professor President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kyaffe ekya Nuupu obirabawa? Kati nga nkuzaayo okemabega nti Kyagulanyi omulimu omukulu agukoze. Nti Kyagulanyi egimu ku mirimu gy'asinze okukola era bano abafuzi ku bandi badde bamwebaliza kuba mwene ebimuli bye nti ayawudde opposition ebaddewo nga nnimba opposition entuufu kubanga Kyagulanyi kye yasinga okukola ekyamaanyi njagala nkuddireko emabega nti Nobert Mawwa nebbanga yamalanga waali ng'era tukimanyiwa opposition ng'era buli luutu ajja neesimba okubwa pulezidenti era nga bw'ayagala okukola luutu naye kati Kyagulanyi ekintu kye yakola kikulaga bulazi nti bano ebbanga lyonna babadde batulimba nti Kyagulanyi ekintu kye yasooka okukola nti yakwata Nuupu ekitebe ekyekavule n'akifuula siyeta y'ebyobufuzi kaddemu. Kyagulanyi yakwata Nuupu kavule n'agifuula siyeta ey'ebyobufuzi siyeta mwe balongooseza longoosa mpulira kavule lyafuuka ddongoosezo lya byabufuzi bamu siyeta eri abagendayo ate n'abamu ne bafa n'okufa kati ekavule Kyagulanyi alina baalongoosa naye ate waliwo n'abafa ne bagenda ne mu ggwanika nga balongooseza bubi oba nga bazze balwadde nnyo nga bo tebakyadda mabega be baani abo. Kati Kyagulanyi mu bbanga lino lyabaddewo ettono yalongoosa Mpuuga ne banna abalina endowooza eyo eri eggwanika n'aliteeka ku DF. Kati Kyagulanyi agenze ayawula amawanika mangi kati ne Munyagwa alina eggwanika erirye Bijirwa nabo balina eggwanika eryabo kati buli abalemwa wano bagenda mu ggwanika. Naye njagala nkubuulira amazima nti abasajja babadde wano ebbanga lyonna ekyamazima nga bakwenyakwenya bantu ate kino njagala nkikubule nti General Museveni kye yasooka okubala nti abaana bonna abaali basinga abaali bazze mu opposition naddala bava mu UID abasinga yali gwafuuka mukono gwe ogwokusatu nga bakolera ye kati General Museveni ekyo yakibala naye ekiseera kibadde kigenda tuuka abantu banyiige omuzungu akiyita headless revolution abantu bali bagenda tuuka ekiseera ne banyiige beeyiwe ku nguudo kati okyalina gw'ogamba nti oyogere n'oyo nga buli muntu mukulembeze. Kino kyabaawo mu Egypt Mubaraka bw'agenda abantu baali banyiize nga buli omu Mubaraka yamugula abamu nga yabatta kati ono kye lwali twolekedde nti twatugenda fula kye bayita headless revolution. Wabwe njagala wakati wange naye njagala nkubuulire nti essaawa eno lero nga twekyanze osobola otutuukirira mukaku ne mabike bwe mutuukirako ensonga zaabwe nti twatugenda funa ensonga wano ng'osanga abaana nga bewakise kamuvuzi wa booda nga yakulembedde olutabaalo kati ate abantu ng'abo ensi bwetabanguka baba bazibu oba ogenda kudda mu kiseera nga buli kafu kalina akafuga kitegeeza oba ogenze mu classical failed state ti ensi egenda kuggwebye kati naye uwo mulimu Kyagulanyi yakola ki yayamba abantu ku bannakigwanyiza ddala bali mu byobufuzi. Kati nekira kyenjagala okubuulira nti olwaliro tuli ku kaadi ya Nuupu nti Kyagulanyi ayisitirize disipulini mu bantu wano nti buli wooyita bangambye nti waliwo n'omu kubagala kaadi ennaku zino takyava mu kyaki asula atendereza Katonda afune kaadi ya Nuupu nti omuwendo gwa kaadi ya Nuupu abamu kye baali bayita ekyokusaaga Kyagulanyi agulinnyisizza nga gusinga n'ebbeeyi ya golodi olwaleero. Ku stock exchange ya Uganda kireka okuba olwaleero ekintu ekisinga okubeera ekyettunzi ateekwa kuba kaadi ya Nuupu naye kati ekyo tebagwira kigwire Kyagulanyi yakirowooza n'akikola naye ekyo nkikuzzaayo luli kye naggamba nti Kyagulanyi wakati waffe naye ateekwa okuba atulimba alina kyatatugamba ebintu byakoze mu myaka 4-5 gyabaddewo tebikolebwa muyimbi
Kyagulanyi atulimba ate okuba yali muyimbi nga yali ki kyanema okutegeera ebiseera ebisinga kubanza ebiseera ebisinga ndowooza naye ebintu Kyagulanyi byakola si bya muyimbi njiddamu Kyagulanyi ebintu byakola si bya muyimbi omuyimbi takola Kyagulanyi byakola bwe tunuulira embeera n'akasiriikirira akaliwo ennaku zino e Kampala tekyalimu n'ebyavuze agenda ku leediyo ku TV bonna bali wamu balinda kaadi kati osanga omuntu ng'osanze mu mbeera eyo naddala mu nsi ebadde munakyemalira okumala emyaka 4 nojja noyisiringa disipulini mu bantu bwe bati omulenzi omulimu ogusinga agukoze ogw'amaanyi era tugenda mu kaluuka neeno nga kyasinze okukola eky'amaanyi atadde empisa mu balwanyi si empisa ezawako ez'okujjula emmere n'ofukamira wabula empisa ez'ebyobufuzi ennaku zino omuntu okumanya nti weekulubeesa ku ludda lwa General Museveni bw'oba ogenze mu byobufuzi oba ogenze mulimbo bakulongoosa ne bakutwala mulimbo eya DF eya Munyagwa n'endala eya Muhammad Nsereko kati awo ebyobufuzi bwe biri era omuntu yenna agenda okuddira mu Kyagulanyi mu bigere agenda kusanga oludda oba eggwanga eritebenkedde naye ng'omusajja yava mu ndongo ye aze n'atema oluyimbi olwali mu abalala emyaka